sigikomba buli ssaawa nyuma kisinga nze balance kuba nziba abasajja omusajja okujja n'antuukirira yabazze gyendi sinza abazze gyali bwira banjogeredde sijja kulimba nyambala bubi nkuba mabala nkyali mwana muto nyonoonese singa nali walwala singa nalwala cause ndabye abasajja bangi benze nsinkana Shan oli otya maama oli bulungi asembayo okulaba ng'oli ku kibaasi ebibaasi ebyo mwe mubeera nakulabako buli kaseera mbeera kulaba ku bibaasi ebyo bigenda ejjinja buli wiikendi si buli wiikendi okyusaamu naye ng'oli otya ni bulungi oyita Shan Lips ye ng'ogikomba buli ssaawa kiki bwentyo kyekigikombya enecha yange tegirina kala kyova ogikomba emwe gitalina kala bagikomba buli ssaawa sigikomba buli ssaawa katulidde wano obumiliyoni nga 8 olikomba mino okiraba bubi Okay, tuli ku The Truth Media. Just go subscribe, like, follow. Tell a friend. Shani mukomeza omwala luli gwe mwansa ni mugamba mukomye omwala yali ku kibasi nga tayambadde nika natugamba ye kigambo nika tomubulira gasiya nembera mu bantu tayagala. Mukomeza ditwa mufuna katini nga twagala kati mukomye at length atunyonyere ebintu bino bitambula tena natugamba tugamba ye yawasajja nedda ni mwate sente ozijja watokola tuyagala basajja naye ate n'ogamba sente ozaagala sibitegeera kyokka gwabera mu bantu nga tebamadde empale kugaa ne tulema otegeera ne bakunsaba oddo nnyo nedda ekintu wakifuna bubi si nkusambala mpale naye waliwo olugoye lwogula abazitunda bo basobola okitegeera waliwo olugoye lwogula nga tolina lwambalira munika kati ng'olwe nali nyambadde zadde nali sirina kwambalira munika kuba singa nali nyambalidde munika nali ngenda kutta design y'olugoye naye nobeera mu bantu anti kati kangambe okubeera mu bantu yes waliwo beera mu bantu naye gwe wewandaba nga nyambadde olugoye waliwo kyewalaba of course people were complaining commenting bagamba mutulabira ddala olususu kituufu yambadde empale balaba buli kimu balaba wano naye tebalina kyebalaba kozi nagenda olwambala nga ndulaba nga nkimanyi lujja kunkolera yugeri kozi tosobola kwambala lugoye lugenda fula uncomfortable mu bantu lwaki weyita lips lyerinnya lyange nze Shan Lips kale liyinza okuba nga naliteekako obuteesi naye nga abantu lye bamanyi lips anti kikyavako kitani wetuuma lips olina okuba n'ensonga okwetuma lips waliyo emikono gyange abaali bampita mimwa by then nali nkyali muto nga bagamba oyo omwala alina emimwa eminene oyo omwala alina okitegeera then I was like naye nga kimpisa bubi kuba ebyo biseera nali nkyali muto nga mpulira kimpisa bubi nga ndaba balinga abanvuma naye kati we nagenda nga nkula nga abantu bagamba oyo omwala alina emimwa emirungi oyo omwala emimwa gye mirungi gyonyuma kisinga then I was like right say wakola ki bwakisinga alina emimwa emirungi egyokiisinga then I was like erya Shanita kandisaleko libeere Shan Lips egyokiisinga nawe nogigesanga mirungi okiisinga okisinga abantu basigala ekyo tukiveeko ekyo be bakyogera naye ze simanyi oba kale abaali bagikigamba baali bagikiisinzeeko no bagiraba bulabi naye abantu gye basinga okwegomba egireka gibbya abasajja nedda tova mu mabaala ani akulemba ensiba mu mabaala nze nkulaba ondaba naye buli lunaku ondaba nze balance kubanga mpozi ninayo night okola nights nga night hostinga mu mabaala anti bwobutava mu mabaala nedda wabeerawo ennaku olina emyaka emeka Shani atandika hostinga nights ekyemyaka tukibuuke olabika ng'omwana omuto naye yonoonese mangu si kwonooneka manyi mwe muba mulowooza kati kankubuuze kyawandiikibwawa nti nokukola kubeerako emyaka mu tteeka lya Uganda sebe okukola kuliko emyaka naye kati 18 toteekeddwa yes kuliko emyaka naye gwe omanyi emyaka emeka gye nnina
kuba singa ndi muto singa right now siri wano singa ndi kusomero singa ndi waka wabazadde no sadduka okyogera bwoti no okyogere mu bubi nziba abasajja nze omusajja okujja nantuukirira yabazze gyendi sinza abazze gyali sinza abayeetutteyo katuuboze gyendo ngamba shani hai lwaki mbakulaga attitude embi nange mba nokuddamu ate si nti buli omu ajja gy'oli olina like olina mwanguyiza mbeera okitegeera olina okweragamu kakatonotono kasaanidde si kuzirya kuba nange nina sente zange ng'omukyalo kati olaba kyenabalabako mu abannayuganda kyenabalabako mu abannayuganda like bw'olaba someone ng'ayambadde bubi oba ng'abeera mu mabaala atambula ekiro ogenda gamba oyo mala yeetunda okufuna sente ayitira mu basajja naye si bwe kibeera kitegeera si nti buli ayambala obi aba yeetunda no omuntu aba ayambadde ekintu kimuwa mirembe nze wallahi sijja kulimba nze yeegulira engoye zange nze yesasulira rent apart from my mama wange pozi nga yankubidde esimu nangamba muwala wange kino kisusse yes akiŋŋamba bwe mba wakyusa nenkyusa okitegeera naye kati bwe omuntu gwe simanyi tomanyi biki byempiseemu tuuka wano wendi nze bweitha bwe banjogeredde sijja kulimba kitegeera ate kyemanyi abantu bakyayogera bagamba era of course ennyambala yange gye basinga okwogerako nyambala bubi nkuba mabala nkyali mwana muto nyonoonese blablabla sonoonese kintu mukifuna bubi sonoonese naye nga yeyo ensi gye tutambuliramu eyo Uganda yammwe anyway ojja kitwalanga bw'oyagala okyali mwana muto abantu bakomplaininga nawe okyogere kyokka si kirina ogattako n'okwambala hostinga mabaala jjukira mu hostinga mabaala gano olina okukola emikwano ate gwe olina ogyeguya ate kati omaliriza ebintu byokoleddemu ebikyamu bakasitoma bajja okugula baba basajja kati kankugambe lwakuba nti oba kyekikwambaza obi oyite okusikiriza bakasitoma no let me tell you nze nyambala yange kisinziira njambaliddewa ugere kisinziira public naye bani abandaba budde wa misana wakyokka tosobola kuŋŋamba engeri gye nyambalamu wulira tosobola kuŋŋamba engeri gye nyambalamu nga ngenda mu bbaala yengeri gye ngenda okwambalamu nga ngenda laba abazadde owulira kati ekintu oba olina okibalansinga tolina laga abantu sayidi zo zonna balageeko eyo gye basobola enaabanguyira ekintu tokiwanguyira what does it take with guys about hosting a mabala okulaba nti ofuna fan base ejja mu mabala ekintu it's all about connection mwoba olina connection mu bantu kikwangu abamu bagategeka ne batafuna bantu bajja anyway buli omu bamuzaala n'emikisa gye kati emikisa egyange tojjagamba emikisa egyange gye gimu n'egijjo egijjo si gye gimu n'egyange ebintu byawukanamu ekitegedde kati yonna gwe wenna ali eyo ngugamba shani yayononeka it's my life ndeka singa nali wakwononeka nze kaŋŋambe nze nava nga nkyali buto nga bagamba oyo mwala tajja mmalako ajja funa olubuto nga akyali muto ajja lwala bwayogera bingi era nga bwomanyi ni ekintu kiri about bwongo obwo ekitegeera nze singa nali walwala singa nalwalako okale singa nafuna dde olubuto singa wendi kati teweeyagaliza ndabye abasajja bangi
abasajja bangi benze nsinkana naye kati olina tula nolowooza Shani bonna mbalabye naye main point eriwa buli muntu bulamu anoonya ssente ozinoonyeza otya ate ebyo byogamba sikola nkola kubakola ng'ogyeko n'okwo nno omulimu omulala gwenkola iwe tebikwata egyo mirimu weba bizinesi gitunde wano okola buli biki kale ina boutique boutique mumalako wiiki nga tutunze lugoye naye kyokka nga mulya mwesuza buli kimu ani akugambye yomalako omwezi nga totunze ani akugambye tetuli be bamu we are not the same abantu si be bamu muzikoleramu birala ndaba n'oli agaana nedda mukwano goli mu biwangoye ekintu ewakifuna bubi tukolera ddala walabako esawundi ku tiktok nga bagamba naye mwabawala ba boutique mwebeezaawo mutya nedda gwe olabye sibeerawo nali nzeekewo ne ngamba mbuluddwa emmere rentanemye nali nzeekewo tojangayo kitegeeza kati ate bwoba omwezi gweddeko nga ate nekya nina abazadde ekintu wekiba kiganye ku boutique kan ko mwema mulemga mami wano kiganye send me this bwaba zina jja zinsindikira nina ab'ekika nina ab'ewaffe kyogamba bo tebaliyo ate biramu bakomplaininga ku neeyisaayo kunyambalayo naye bwe tebadde bakutuzira ngoli olusiiko olwakika kubuulirira naawe ebiki byeyogerako mutuleke nze bwe mba kyenyambadde kyekimpa emyembe that's what I'm going to put on kijja kulumya omutwe kikulumya first of all bate wanterako yadde n'ekikumi kyo okwola olugoye bwe bulaba ebyenyambadde nti bikumazeko emirembe oba bikuswaza kwata ssente genda ku boutique ngulira olugoye lwoyagala nyambale lwenja okwambala sikwinako buzibu naye toyogera fwa okitegeera nga tolina kyokolawo siri mwanawo nina abazadde kitegeera and nze ebintu byenkola I limit myself bako wenkoma ngamba kino kikoze kankome wano bwe nakikola nenyongera mu maaso kijja kola kijja kunzalira emitawaana kitegeera kyekyo naye obaddeko ku bibaasi mpaka experience y'ebibaasi ebyo abantu bagamba abaana boononekedde ku bibaasi ebyo nedda kati golooza Hugs yagenda obireeta yali takiraba Hugs yatandikawo trips kitegeera then abaana ne bagoberera abaana boononefu ebyemugamba mbuna abaana boononekera ku mabaasi golooza agenda ogendayo nga takiraba nti agenda kwonoona aba akiraba kyaba asazewo kyaba ayagala already baba boononefu naye bwe Kampala kirabika obiraba bulabi sokunyumiza ennyo Kampala kati nino baana ekintu kiri about kunyumirwa bulamu kitegeera genda osasula etiketi yo ya kyetaano linnya baasi kozebanga road trip kuba pate okola buli kimu odde ewaka kasitowa ng'oluseefu ekitegeera nakulaba nga bakusitudde ku stage bati bakunyeenya neŋŋamba byenda byonna bigenda yiika no video not everyone nandikikulaze nga engeri gye bakusuukundamu omwana yakukwata n'akusunda bwati ŋŋamba babakuyiye ebyenda tebasobola just ebeera vibe by the way ate n'ebibeera ejjinja bisigala jjinja sijja kuzina naawe ku trip oba nkwadde squeeze oba nkuwadde omunye oba kale tuzinye enkyo nkubira ongambe Shani jange ewange njagala kulabako no bikomaawo oba ebeera vibe ne mubbala era bw'okola oba otegese ogenda wabasajja bikoma mu bbala lwaki mange ndewa abasajja nga nina ewange obatwalawo nga toli bba wange oba nga toli boyfriend wange lwaki mba nkutwala ewange wansasulira rent lwaki mpa ensonga mwe mulowooza naye mwe mwana naye gwe tutegeera nedda naye mwe muba mulowooza bw'olaba oli kyakola ojja lowooza n'oli akikola tetuli kyekimu
Zakaza bagambe mbuno ekyakwetumya Shani Lips mu bagambe mwajo ginyo mokisinga. Kati why would you even add on that okuba bakugambye ekyo? Ombuzizza. Okuleka nga naawe olina ekigendererwa kirala. Ombuzizza nenkuddamu ekibuuzo ky'ombuzizza. Era I guess n'abasajja bajja oli kasaba olya Shani Lips nga bagamba omwana olwakiyita Lips. Kati kyogamba ba. Gikozesa bubi. Asigikozesa bubi. Kati kyogamba bano abayimbi abalina amanya ge manya gaabwe agaddala. Sige gaddala naye bw'oli we yeetuuma erinnya ati lisinga. Kati kyogamba ozambe ekifula ly'erinnya lye si lyeri alina amanya amatuufu naye okugaziya ekintu olina okweyongerako erinnya erigenda okukola ki okugaziya ekintu. Kati nze most of the people bamanyi nga Shani Lips naye nga nze amanya gange amatuufu nze Mugisha Purity Shanita. Mwategikozesa bubi. Jirya buli mmere nakufuwa luwa. Kozi nakuwoga nakudaboddeeka. Kudaboddeeka. Naye bisigadde mwana. Nze sirimu ono nefunga bwe mulowooza. Tejigira kugulu ku muzina. Toyimba ku muzina. Nze siri muyimbi. Ndi tiktoka siri muyimbi. Gwe nkumanyi basiri wala naye tugenderawo. Gabibaliriza. Boutique esangibwawo abantu bajja bakuwagire. Eri mu town. Okokitawa. Ebiri atamanyi byatunda agenda kukokitawa. Naye wabula gwe. Ebiki? Ngolaga attitude wa. Simewe tubolaga attitude y'abantu. Attitude ya jangu. Anti omuntu wamusekere nnyo akulinnya akatandika okumanyiira. Waliwo yakumanyira nga musekere. Nedda abantu b'e Uganda bwe bati. Abantu b'e Uganda bamu baakutama ebyaddala. Nze kaŋŋambe Uganda yantama. Giveemu. Ngenda givaamu ninde. Odegenda mu kiyumba? Obadde ki? Nze sebo ndi planned kid. Twala eri. Era essaawa yonna mbuuka. Seeteekera abantu ba Uganda. Oba mbuga genda kubuuka ove ku kizimbe ogwo. Oba genda mu kiyumba. Lwaki? Yes. Why? Kyogamba saakatekamu sente nenninya ku kanyonyi ne kantwala. Dubai ekyo kyange. Si Dubai. South Africa kyange. Maama buli agenda oyiga okulinnya ennyonyi era asookera Dubai. Nze ennyonyi nazirinnyalinnyako dda mukwano. Sigenda Dubai. Ng'ogenze kukola ki? Vacation. Nangezera maama wange. Kyogamba buli nsi gyogenda maama we gy'abeeramu. Tigweddaawo naye nga kyekyo bambi byonna mmwe mwenna abali nga mugamba Shani yayoneka nsi ayononeka. Just bwezuula bwezuula. Naye ate era abantu boogera gundi abantu tugenda bagamba balekerawo kwogera. Naye si tolina nkola gwe kikutwala mu maaso bajja kwogera bakoowe. Okitegeera? Just gwolina mbeera ku mulamwa kuba bw'owuliriza ebigambo by'abantu. Ojja fa stress ng'okyali muto ate nze saagala kwestressinga. Naye nga byobiwulira bye boogera. Obiwulira byo. Mbiwulira bintuukako Shani. Olwogamba kankyusemuko banjogeredde nnyo. Nakyusa mpaka ddi? Wakyusako ne bitako? Nedda. Ogenda bawa kakyusa oli ajje nga alina kyayagala ekiki ekirala. Ogambe n'ono kamukyusizeemu n'oli. Okwasamira. Abantu bandeke. Kasitamba ne mama wange. Mama wange is everything to me. So, ati toyina by'oŋŋamba. Newonsanga ku kkubo. Kankireke kale. Yogera. Kankireke. Newonsanga ku kkubo ng'okola ki? Tewali. Ku kkubo ng'okolako ki? Tewali. Lwaki oba oyimirira ku kkubo? Gumanyi nawe statement gye mbadde ngenda okuwa. Anti gimaleeyo. Kale newonsanga ku kkubo. Nga nyambadde t-shirt yokka ndeka. Nemba njagala okwambala. Bwe banga yempa emirembe nga mpulira ndi comfortable. Kyengenda okwambala.
naye nga tumaliriza njagala bagamba ngenda tegekayo trip bagiyita lips trip ngenda beera Jinja babi mwabwe okka be baba bajja nedda sente ezezogera wali kale shani tuwa lips tiketi ya $5 tugenda Jinja so buli alina omudomo nga munene nedda sente we need money twagala sente teri kirala nga pisi yayimba twagala sente teri kirala so katugoba omanyi olinamu obukadde ngajja tiketi ya $5 toka yaddi lunaku ngenda beerayo mu September ennaku z'omwezi 25 Jinja double decker buli kimu kigenda beerayo ebiwala ebinyirira tekutripe nsagalako balala batanyirira banyirira njagalako abalala banyirira balina ku ssente bashuga mami ngaabo bajja kunkolera ogera tukamwangumu egyabashuga mami kasita neekolera nga nkyali muto waliwo ekirala mwagala bakazi era balina ssente bweyagala omukazi omwavu kati nsowa zino olikuula wa sugar daddy otokemu egyabashuga mami siri mukuula maani wabula gwe neekolera ogwo kuba kola okuliwa nkola njawuwo nsulawo okyawo bye